then tusika abantu batumidde nnyo mwenna abalaba Bukedde Urban ne Vision Group yonna twalize wamu mwebale kutuwagira mwebale kuwagira n'omukisa chairman waffe atwala culture forum etwala culture yaffe bapromota abayimbi wetusubscribinga alinga overseer jajjawo abayimbi ragadi nti akedde kujja wano okukwatirako ku mirimu okulaba nti omukolo gwa munaffe balaso okugenda bulungi twafunyemu obuzibu nti mukulu wange chairman wa federation y'abapromota yakoze omululu n'alanga show y'omuyimbi omulala naye abawagizi tulina bangi bajja kufuna naffe tujja kukola kino tujja kufuna naye okugenda mu maaso kijja kukoma ku eno sho tekiriddamu kubanga wena nakkirizanga okutegeka nga palasa ategesa n'otegeka omuyimbi omulala tujja kuleetera abayimbi ne bapromota okufiirwa sente zaabwe so kino kyabadde kibi era ndowooza olukiiko lw'abapromota lwatudde nga lukubiriziddwa mukama wange mwami Ruba ne basalawo okukangavvula mwami Abitex era mwami Abitex tebajjamu kuba kibooko naye bajja mujjako obukulembeze obwo bamukwase Ruba amukwate alabe nga bwe bakulembera abantu nga ndaba bakedde kweyiwa wano tiketi nga ndaba abantu bagisse mangu ekintu kigenda kubeera ampulade tesobola bagamba nti eno love fest ayagala eby'omukwano janguwala ayagala ebyokubibwako akasimu n'ebya security ebyokwekolerako genda owalala tujja kubeera wano ate njagala kwebaza ababyokwerinda ne patroni waffe genosale atukubiriza okukuuma emirembe n'obumu njala mwebaza nnyo gyali eyo eggulu nti sewere tugenda kuswazi sooka ojjukiza abantu ebisale biyimiridde bitya wano balinawo tiketi y'ebiri balinawo emmeeza ey'essatu balinawo tiketi ey'etaano balinawo emmeeza ey'abano baragadi ab'embuto ennene ya $5,000,000 ate ngenda babuulira ekyesigenda obeewuunyisa omutanda ayinza okusiima nga bwe yasiima ayinza okusiima n'alabikako mu basiima ababiri olunaku lwaleero so mwenna mukimanye kikyali kyama abamawulire bamanyi nnyo olugambo naye tusabe Katonda omukulu asiime alabikeko eri Buganda olwaleero omukulu Palaso bw'ava wano tuddawa ekya tugenda kubeera Mbarara oluddako tujja kubeera Fort Portal mu kisaawe then weekend eddako tulawe programu eddako kuba tujja kubeerako emubendi abakasooli batwagala n'abejjinja bagambye nedda mumaze ebbanga nga temukufaako then n'abeeruweero bagamba wano bwe bujjajja nonzikirize nsabe mukama wange chairman wa Uganda National Cultural Forum ate nga ye jjajja w'abayimbi asigaddewo mu Uganda ate nga ye omunene mu banene ate nga yeevuga nga buli kimu akyekolera ate nga tagaba ssente jjajja tusanise okulaba njagala okwebaza bannamawulire njagala okwebaza bannayuganda music industry nnene nnyo ate erimu ssente naye tulina okwetegeka problem eriwo olwaleero gye twalabye okutegeka alien skin n'okutegeka Palaso ng'ate twali twalanga dda bonna bayimbi balungi naye problem webeera twagala okukola federations twagala promota nga balina federation yaabwe eriko n'amateeka agagamba nti tovuma tovoola olwanyisa bizinesi y'omulala kitwagala okutuukiriza fenga NCF ffe bakalabalaba ba industry kyatuyisizza bubi nnyo okubeera nti bategesa essendala ate waliwo essendala kino bambi kirwanyisa abalabi kuba abalabi tebibakwatako ebyentalo naye kati mulaba abantu batandise n'ebyentalo naye twagala tuteekewo amateeka ng'omuyimbi omu bw'aba agenda okuyimba omuyimbi omulala tayimba olw'ensonga nti abantu bano betulina abalaba so beebamu akati oluusi bamulwanyisa abagenda okulaba ekyokubiri kireetera abayimbi okwekyawa nga kivudde ku promota na promota kati Palaso n'abeera nga akya alien skin ate nga bonna bayimbi yonna industry mutujja okufiira so ze ekyange advice enjagala okuba waffe nga NCF tugamba bwe tuti twagalane tumanye nti guno mulimu eno business abantu bano batandika okuyingira kitegeeza nti singa Katonda aba ayambye abantu bonna ne bajja mu sheemu ne bajjula olwaleero Palaso aba akoze enkeera era ne bajjula kuba bano abakyakala tebajja kukoba kukyakala naye ate baagala ebitegeko ebirungi ate biberemu n'entalo kati waliwo alina obuzibu waliwo ayagala Palaso ate ayagala alien skin
kati yatabuddwa dda agamba ne kati bano bankoze eki nandibadde ndaba eno so nendaba eno tosobola kutuuka mu bitundu bibiri so kimbadde ngamba twagala tutereeza industry eno waliwo amateeka agagobererwa ba promota bano tugenda bakola license oli wabeera ne license ye nagikosa bukyamu nga tugijjawo bizinesi eno etambule bulungi abayimbi tugenda bakola license obeera mu federation tojja kulwana na munno tolanga byotogenda kukola ate beera ng'oli mu bizinesi okimanyi nti guno mulimu bino si byakusaagiramu guno mulimu gwe tukoze nga tetukoze emirimu mirala okubeerawo n'abaana baffe ne basoma twagala omulimu guno abantu bagwagale tugwagazisa abagulaba kati ajja okulaba sho tayagala kumanya bya lutalo lwe mulwana ayagala kulaba sho nnungi abantu bayimbe abantu banyumirwe abayimbi bakole amanya gaabwe bulungi naye kati amanya batandise gakola mu bubi ono yakubye ono yavumye ono ate ono alanze sho ku lunaku lwono tebijja kukola bulungi twagala industry ekule sagende kwogera bigambo bingi nenjagala bebaza bannamawulire kuba mubadde budde bonna n'okuyimba olwaleero ngenda kuyimba olwaleero ogenda bba waamu badde mu rihanso bagala luyimba kigenda bbako enyimba nga kangambe kamukuba empeta amazima lutukwata tuyimbire wasemba tuyimbira ku national theatre evoko likyalimu chairman uno kalekoleko mu chairman tukulamusizza njagala kutegeeza ggwanga lino n'abantu bonna abantu abagenda okuba bagagga ennyo abagenda okusinga obugagga ennyo mu